Bongeza abwe bwe bazituukiriza ddi kubanga nandibawadde yange bagituukirize nga bwe baatuukiriza ezaabwe. Kakati toyinza kutikka muntu kidomola ky'amazzi nga teyeetikkanga nako yadde kalobo. Kakati siina ngimuterese ntya munnange kuba manifesito yange na kibiina kyange. Golooza ebirowoozo ebiri mu mutwe guno byangu nnyo biteeka mu mutwe gw'omulala ne gutabejjukamu ne gutaatika bingi. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Kubeera wano abakulembeze bannange mu kibiina ekya Ecological Part of Uganda eri bannayuganda mwenna bagaaye yeesitukidde tanywa maki matabangufu. Nzize kennyini kimeye empapula zino ez'okunoonya emikono buli omu gy'ali egy'okunteekamu obwesige mbeere nga ntwala ensonga z'obwa President bwa Uganda maaso mu kuvuganya okugenda okubaawo mwaka gwa 2025-2026 live to bear fruits. Ekyokubiri bwe bukulembeze obw'obwenkanya n'amazima. Ebyo nno nsonga za simbo gyendi okugumya bakadde baffe abali eyo. Ntugenda kubawa ensi oba eggwanga nammwe limujja okwenyumirizaamu nga limanyi nti omukadde tatandikira ku 8 tinaye n'ow'enkaaga ayina ke yakolera eggwanga liina ke limujjukira ne kamuteresa. Bannakazadde b'eggwanga abali eyo abateesobola abayina abaana nga abasajja tebaliiwo okumanya nti abaana be muyina baggwanga. Okumanya nti buli omu mu ggwanga lino bw'aba afunye olubuto bw'anaagendanga mu ddwaliro okuzaala n'okukolerayo ensonga z'okuzaalisa ajja kusangangayo ebintu ebisobola okumuwa comfort okubeera nga azaala nga byabwereere. N'eddoboozi bampita Katongole Abdul Eke Dogode. Nebaza Katonda tebibadde byangu. Omanyi nazze nga njijidde mu kitone kyange ndi musajja wa buyunga atambulira ku buyunga omuwanvu. Nengera ebyewala byonna nalengera Bilyaga nga mutemunakola ki kati bwenzize ku mulyango ne baŋŋaana okuyingira nentya naye Mukama mulungi bampadde foomu yiino bagimpadde era President wammwe Katongole Abdul njija ndi mukubo nkola ki bannabitone mwenna musuubire nti tugenda bakolera ekyamaanyi. Amanya bampita omugenzi Bogere Peterson. Ekigambo kino ndoka nkitereze mu kamera. Ekigambo kiri omugezi lwakuba kati gwo okyatudde otya era okiwulidde otya. Buli omu alina empulira y'ekigambo. Ekigambo kiri omugezi nonti omugenzi. Olunaku lwa leero batuudako wano ku kyayi wanca. So tuzze olwaleero twali wano ku lunaku olwokuna ne batutuma ebiwandiiko. Kolo nali nzize nga manyi ebiwandiiko byange byonna mu fayiro mu 2 twagenda tuuka wano ng'ebiwandiiko nakati abijjeemu ateeseemu ebiwandiiko bye. Ennaku zino zonna mbadde ngobagana ne Nakato mpaka olunaku lw'eggulo we namusanze mu kibuga ne tugobagana naye ne musuuzaako ebimu ku byo. Wabula ate ngezo tuuka wano nga bibeetaaga ate yakyabiina. Twa wano namusuuziza ku pasiri. Kati ate tutuuse wano ntuuse ate baagala certificate. Njawulo ki erimu ekyo ekintu? What is the difference of pasiri and certificate? Kiringa okuwola n'okwazika is the word yemu just byawukana mu kukola ki. So abantu abalaba ku Nakato, please Nakato totira bannayuganda mukisa gwabwe. Bannayuganda bafunye omukisa ogw'omuntu agenda obbanunula. Bannayuganda badde baneesunze buli wamu. So tugenda kudda. Ze bipapula ebisinga mbadde ndeesa ripooti za P7, ripooti za P3, ripooti ez'essomero,
ndeese ebiwandiiko, ndeese n'endagaano zange ez'amayumba, risiiti z'abalandiroodi, ebyobulamu byange. So kati tutuuse wano kyate baagala certificate, but tuli mu kuddayo kunoonya certificate. Nakato, give me my certificate, bring back the president certificate Nakato, because obudde buweddeyo. Agala mumbuuze ebibuuzo kubanga njokya. Ndi mu Katemba. Katemba. Amanya bampita omugenzi boogere Peterson. Ekigambo kino leka nkitereeze mu kamera. Ekigambo kiri omugezi. Lwapakati gwo okyatudde otya era okiwulidde otya. Buli omu alina empulira y'ekigambo. Ekigambo kiri omugezi nti omugenzi. Olunaku lwa leero batuudako wano ku kyayi wanca. So tuzze olwaleero twali wano ku lunaku olwokuna ne batutuma ebiwandiiko. Kolo nali nzize nga manyi ebiwandiiko byange byonna mu fayiro mu ebiri. Twagenda tuuka wano ng'ebiwandiiko Nakato abiggyemu ateeseemu ebiwandiiko bye. Ennaku zino zonna mbadde ngobagana ne Nakato mpaka olunaku lw'eggulo we namusanze mu kibuga ne tugobagana naye ne musuuzaako ebimu ku byo. Wabula ate ngenzo tuuka wano nga bibeetaaga ate yakyabiina. Twa wano namusuuziza ku pasiri. Kati ate tutuuse wano ntuuse ate baagala certificate. Njawulo ki erimu ekyo ekintu? What is the difference of pasiri and certificate? Kiringa okuwola n'okwazika is the word yemu, just byawukana mu kukola ki. So abantu abalaba ku Nakato, please Nakato totira bannayuganda mukisa gwabwe. Bannayuganda bafunye omukisa ogw'omuntu agenda obbanunula. Bannayuganda badde baneesunze buli wamu. So tugenda kudda. Ze bipapula ebisinga mbadde mbireese, ndeese ripooti za P7, ripooti za P3, ripooti ez'essomero, ndeese ebiwandiiko, ndeese n'endagaano zange ez'amayumba, risiiti z'abalandiroodi, ebyobulamu byange. So kati tutuuse wano kyate baagala certificate, but tuli mu kuddayo kunoonya certificate. Nakato, give me my certificate, bring back the president certificate Nakato, because obudde buweddeyo. Kati tuli mu kuddayo tugenda gobagana naye ate tulabe tukomewo tusobole okubeera mu kalulu kano olw'ensonga ffe tuli bantu ba wansi. Babadde batutumye ebipapula bangamba bagenda oleete ebipapula tebaayawula, ate omukulembeze olina okuba n'ebipapula byonna ebiraga nti kituufu oli muntu. So olwaleero wabaddewo embeera nze nakirabye. Tutuuse wano ne batugaana okuyingira omulundi ogusookedde ddala. Bangamba pulezidenti oyambadde bubi nnyo, ddayo oggyemu ekinu, ddayo oggyemu gambuutusi. Ekitegeeza ensi mwe tuli teyagaliza muntu wa wansi, naye nze nkyali ku mulamwa gw'omuntu wa wansi, era zizeyo wabweru nenfunayo empale ya mukwano gwange n'engatto ze nembiteekako okudda mu kakiiko. Kumbe neeno baatuseetinze dda. Buli kye tutuuseko bateekawo embeera nti ekyo tekikola. Bw'otuukawo nti ekyo tekikola, so bannayuganda abantu ba wansi nze ndi nammwe. Teri ajja kutwawula, teri ajja kukunjawula nammwe. Mukimanye nti eno gavumenti eriko tebeetaaga ate nga Uganda yaffe. Constitution eyina article egamba nti obuyinza bwa bannansi. Kati wano ffe bannansi tuyina ki ku nsi yaffe? Ekyokubiri bagamba munnansi ye nannyini nsi. Tulina okweyagalira mu nsi yaffe kubanga ensi yaffe ya buli muntu, naye wano mu Uganda tetulina we tweyagalira. N'eddoboozi bampita Katongole Abdul aka Dogode.
nebaza Katonda tebibadde byangu. Omanyi naze nga njididde mu kitone kyange ndi musajja wa buyunga atambulira ku buyunga omuwanvu. Nengera ebyewala byonna nalengera Bilyaga nga mutemunakola ki kati bwenzize ku mulyango ne baŋŋaana okuyingira nentya naye Mukama mulungi bampadde foomu yiino bagimpadde era President wammwe Katongole Abdul njija ndi mukubo nkola ki banagala mumbuuza ebibuuzo kubanga njokya ndi mu Katemba nga nyina ebisaanyizo byonna ekituufu omuntu ekitono kye kimuyisaawo. Bayibuli yennyini egamba ekirabo ky'omuntu kinaamusegulizanga okutuuka watakola ki watatuukanga. Kati so nze njijidde mu kitone kyange siri mu Katemba